Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kati ekyo kiwedde. Eno senior 6. Eno senior 6. Eno senior 6 abadde babuuza layitira mu IU Islamic University in Uganda. Eno gye natuula Geoffrey Lutaya gye yatuula, Kayindo Tafiire gye yatuula, General Ashande gye yatuula, Kusaasira gye yatudde ko bamutikiridde ne Serugga. Segona ndooza yatidde buti agezaako kwekwata ku bisubi. Bakusumbuye. Bagamba olina okwenrollinga mu university. Nga 12 June 2025 terunnayita. Wa enrollinga ddi. Ng'ennaku z'omwezi 28 August 2023. Wakayita si myezi ebiri olwo. Ng'olwakayita emyezi ebiri. Nenfuna admission. Bano batya abantu ababavuganya nga ate bakozi. Bo si bakozi. Abadde ng'agamba abantu yakubba ye yanziba. St. Lawrence University. Omutwe mugulabye gukakasa nti ono bamuwa ekifo. Bamuwa ekifo ng'ennaku z'omwezi 28 August 2023. Okukutya. Tuleme kutya. Akaliro ke babataddeko kutya. Akimanyi bulungi abantu muli mu kyengera. Bonna ko bagenda kawa Segona. Ayimani walukagga. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako nate abalungi abagenda maaso n'okubanga mutulaba era nga mutugoberera abalungi abatulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo naye mwebale kwagala nnyo Focus TV yange. Omusajja effort gyagenze maaso n'okuteekamu ekyamazima matuufu ndaba nga etandise okuleeta ebibala. Mweyongerere ddala okulaba nga ate mutuwagala n'okubanga mutugoberera kubanga ensonga nnyingi ze tuba tugenda maaso n'okubanga tubaleetera ate nga zikwata ku ggwanga lyattu Uganda n'ebyo nno ebisikkulumye oba oliawo emitala w'amayanja as long as birina kye bigattako nga Munnayuganda. Abatulaba ku Beyond the Newsroom bw'olaba ekifaananyi kyange teweebuuza kirala kyonna wabula olunaku lwaleero tugenze okujja wano nga omubaka omuteeketeeke eyavaayo n'agamba nti baleese bakapere batyetye basobole okujjawo omusajja omugundiivu nga nze haba akadongo kamu kugambye empale z'abakankanye edda ne badduka ne babatwala ne mu kkooti ne twebuuza oba lwaki tyetye ow'akadongo kamu atuuka okukanga omutwale ne mu kkooti mb'obuusabuusa empapula ez'obuyigirize olw'akakiiko k'ebyokulonda kaba kamunominatinga katyanga empapula ezo tazirina. So bingi bye tugenda ogenda mu maaso n'okuba nga twogerako wabula kyenjagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku bulise kinoomu asobole ogenda mu maaso n'okuba nga agifuna mu ngeri emu. Njagala okusaba twegatteko ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omaliriza okona mu kigambo subscribe okone mu kade kaje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda maaso n'okubeera nga tukutirayo. Omukulu Julius Caesar nsaba weeyanjule obuuze ku bagenda maaso n'okuba nga batulaba ate osobola okututemeratemera mu nsonga nga bulijjo bw'otera okugenda maaso n'okuba nga ozitematema newankubadde nga nkuwambye ekipayo olwaleero. Abaye baffe tulina kati Focus Media nayo kweri yatwegasseeko. Focus yatwegasseeko. Beyond the Newsroom mwena mbala musiza. Amanya gange Julius Caesar kya bbeeyi nga bulijjo bwetuli wano. Naye kyebbeeyi kyeki? Ndi kya bbeeyi. Ndi kya bbeeyi. Oli kya bbeeyi? Omunkuse? Twasomako ne mugagga nga mwavu. Ne magezi nga musiru. Nasoma n'omwana nga ye mugagga nteemu. Ayina enteemu ate nga mugagga. Yali balina nte ensibe. Yali awo Namasuba. Bamuyitanga mwami nte ensibe. Eyo balina kiyamaani awo Namasuba awo. Awo nga ku sitiira.
alina batabani be mwe bali mu kibuga tunakolako nabawo ku Majestic Plaza njali munoonyako yo wa adde eyo gya Facebook eyo yamugamba mutuno ne bwe muli mutya nakuzairo naku ziri 12 11 ya 11 omwezi gwa 11 it's a 11/11 omwaka gugwako tuli mu kaseera kali akasembere ddala ak'omwaka bannaffe abazungu bo bali mu Halloween kati ogenda ku TikTok wonna osanga bakuba nyimba za Michael Jackson ziri eza Thriller oluyimba baluwayo lubenga lukola mu Halloween time nga aituuse lwantiisa naye nange nalina benali njagala okukwatagana nabo tukole season eno nga tugidedicatingira Fire Lutaaya omugenzi kuba eno season lwetuuka nyimba ze zivuga nagezaako kunoonya muwala we bamuyita Tezra Lutaaya Justin n'omuvubuka okati sina muvubuka musajja mukulu bamuyita John Lennon Kabogoza mutabani w'omugenzi Fire Lutaaya naye omukyala yabadda bwe mbadde nsobola okuaccessinga naye si mufuna bulungi Tezra njala twogere ku ensonga tukolenga festival ya Fire Lutaaya buli bwe tutuuka mu mwezi gwe-11 omusajja nkugambye yasettinga standards bali abazungu bo balina ekyabwe kye bakola era mwenna mugende ku TikTok mulaba nyimba za Michael Jackson kuba bali mu Halloween olwo luyimba lwa Thriller nalubako ewaka nga mutabani wange mutwali myaka nga 3 naye baaba yagugumuka okumala wiiki nnamba nga alaba emirambo nga agugumuka alaba emirambo okitegeera so naffe tulina wano abantu abaffe tusobola okubeera nga embracinga tucelebratinga buli kadde akaseera kabwe katuuka abamu ku bo y'omugenzi Fire Bongole Lutaaya nti wetuuka mu kaseera ka 1 December World AIDS Day yewuuyo tutuse mu Christmas ebikujjuko kati abantu batandise okuteeka waliwo muyimbi agenda okujja jjewo Fire Lutaaya ku mulembe guno ddala muno bintu bitasoboka tumuwe bimulekere oyo ye yajja lulwe sajja yatukuba balba nambe ya Christmas tumusinze kuliko instrumental zokazoka kati wozuliza kati mu kibuga bwe n'abantu bandise okutunda bi Christmas tree bine ebyokutimba stroke yakyuse mu maduka g'abantu kati amazima amatuufu gali nti singa corporate twagina wane yo oyo musajja yandibadde asinga obugagga oyo musajja yandibadde asinga obugagga naye kati bannaffe bakenzo bagenda okusaba corporate bafuna birala okitegeera kenzo mukirowoozeeko ekintu ekyo kya copyright mumulowooza bwe obusente bwe baba wanti bugenda bbaawo permanent zijja kutuuka ziggwewo naye kati tunuli omuntu nga Fire Lutaaya buli mwaka Christmas etuuka abanemyezi nagamba abanemyezi 3 mu mwaka ogwe-11 ne December abo nituba tuli mu muudu abantu ebikujjuko bigenda mu maaso abantu beetegeka holidays zituuse kati amasomero bagenda kugalawo nga 25 holiday bagisembeze abaana b'amasomero baba waka Uchida ekyo mbakubiriza abazadde abaana bwe bakomawo kati waliwo abaana abawumudde bamaze ebibuuzo senior 4 P7 bali abazadde abalina ku mirimu atagyesittaza abaana mujje nabo mu bibuga mutandika okukola nabo mubayigize ku mirimu bakolekoleko amaye musajja omu yaŋŋamba ekikyatusibye ffe abaddugavu mu bwavu n'obunaku kwekera ku makya ng'oli musajja mulimi n'okwata omwana waagenda asoma obusawo bw'otalinaako idea yadde nga naye omwana ono singa omututte n'omusomesa obulimisa yanditandikidde waka ng'atumbula ebyo emmwanyi z'olina yiika 2 n'amanya nti ez'ebbiri tuzisobola tutya okuzirongoosa ne zisobola okubeera nga zeeyongera okuba nga zituwa emmwanyi eziwerako ye abaffe bwe twongerako ezibadde yiika 2 ne zifuuka 4 akatale tugenda kanoonya tutyako emmwanyi okusukuluma ku taata gwabadde aguze wakamiizaani ka mukono abayindi kye batusinga omwana omulenzi atandika oyingira mu bizinesi kya kitawe nga wa myaka 12 webale nnyo ne basudde yakiyimbako yagamba nti wano osanga makanika omulungi akola emmotoka n'obugaali wagaggala walamu agenda ate bugenzi Japan ng'ati kulampya okitegeera naye yandibadde agamba kanyene kanjige baweesa nkole ekyange kati tose mu Uganda nga teri yadde asobola okuweesa oluwagi lw'eggaali naye ngo n'abadde azikanika obulungi kafulu olufunyemu ku ssente kati agenze kutikka mpya ze batakanika mukuse we tutuukidde wano olunaku olwaleero kanzijewo kano ka breaking news Seta High Mukono ku ssomero ly'omukulu Jesse Muyinga recently awo twalina sage yagwayo ey'okufa kw'omwana Elishama bwe bagamba nti omwana yeetugidde mu kisulo olunaku olwaleero tukedde ku makya nga tulaba waliwo amawulire g'omwana omuwala afiiridde ku ssomero eryo Pretty Nyangoma kyakigenda mu maaso ku ssomero lya Seta ate kati olaba story yombadde nkyagidiginga deep simanyi oba omwana yafiiridde ku ssomero oba mu ddwaliro
okitegeera omanyi kati byanjawulo omwana asobola okuba nga yafiiridde waako ba mu ddwaliro nga bali bamuzaayo wako omanyi amasomero ago gayiza obubbi batusaba sente za medical kati ffinze owange gyasomera musasula medical ya mitwalo 2 naye ate walwala bamukusindikira kantu kati nnyo somanya musujja sente za medical zikola mu kuzamugaso amasomero gafuuka mayaayi kayinza okuba either yafiiridde ku ssomero oba waka oba mu ddwaliro kati bagamba omwana we seta yafudde kati twagala ku confirming labe yafiiridde ku ssomero waba yafiiridde ku ssomero then abazadde ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa ku ssomero eryo waliwo oli gwogambye Elishama yafa omwaka nga gutandikaawo wabawo omulala ono yafiira mu puulu zonna deaths teziri kiriya bulungi essomero terivaayo kuzoogerako bulungi abazadde basigala bali awo naye omanyi ekitera recently wano gwali gwakumeka gwali gwa 6 gwa 7 waliwo omuwala yafiira mu bbala bagita atya Maisonnois naye ebbala eyo neggalwa amangu n'embiro era ne bakola investigations mangu nnyo n'olaba nga zikoze eki ziwedde ne bagamba kino ne kino nene guno gwaka tetulaba nga investigations zagenda ziti ez'okunoonyereza ku nfa ya Elishama abazadde kiddayo erimu omanyi kati tulinamu kiri nti njagala nnyo omwana wange asomereko wano simasomero bane abazadde kyembakubiriza kasoda kano kankoze bubi abaana tubajje mu masomero agalimu omuyeeyo mungi kiyamba ffe ng'abazadde abaana tubajje mu masomero agalimu omuyeeyo mungi kuba olaba bino ebintu abaana bonna benkana newe omutaddewa naye kikusinga okuluma nti yeyo gwe value gy'omutaddeko sente z'omutaddemu okitegeera nti omwana asomera miliyoni 2 buli ttaamu omwaka asize miliyoni 6 nti kati ogenda okwebalabalamu okuva ku nassale paka secondary wafiira ebyekiyaayi value gy'omutaddeko kyekisinga okuluma nti omwana njagala abeere kino va ku baana abazadde abalala bayagala abaana ate omwana yamulabirire oba omwana agenda akulire ku ssomero omwana alabirire nze omwana atulabirire abazadde twejjemu naye endowooza nti omwana alina kulabirira ggwe okitegeera abazungu bwe batusingira nti omwana akula nga talina stress ya generation z'amabega nti ate alina olabirira jjajja biki ate naawe omuzadde okyazaala oyagala ono omwana gw'olaba asomosemu akatini ate alabirire ne abaana b'okyazaala okitegeera so abazadde tunoonya amasomo gyesobola okuteeka abaana baffe gy'otasobola kwogera ng'omuzadde nga tesobola kuwuliriza totwalayo mwana wo essomero tasobola kuwuliriza ng'omuzadde nti omuzadde ayogedde kati negenda lintwala omwana ne baŋŋamba simanya ne mba yakola dormitories mwe bagenda sula mbwe abazadde temukkirizibwa mu dormitories z'abaana ne mubuuza oli musiru omwana ndeese mulenzi ebisolo by'abalenzi nange ndi mulenzi ndi kitaawe singa obadde oŋŋamba nti nyingira dormitories abawala ekyo kyandibadde kitegereka naye ndi musajja omwana musajja obasola we njagala okulaba nti tokkirizibwa naga munzirize sente zange ngenda n'omwana wange so gye batasobola kuwuliriza ng'omuzadde totwalayo mwana wo isn't that what we call a value for money ati kati olaba tosobola kuteeka mwana wange nga asula nga mmese bamanyi okusula mu buntuntu obwekijegajega naye nga abaana babajja kusinda empitirivu abazadde tebabakkiriza genda kulaba abaana wa gye basula kwegamba wensimbiyo ekitiibwa n'omwana wo amateeka gayita abaana balina soda bameka mu dormitories obwo naye osanga amasomero agamu gakyapanga abaana ku ddeeka 6 kitegeera oluvannyuma lwa incidence y'ebuddo bwe lyajje essomero okujja kwalyo bakyusa amateeka nti abaana lisa obutunda bulina kuba 2 okitegeera abasajja bakolanga buddeeka 5 mukale 3 abaana 2 nawe tugamba minimum abakulu nebo ba 3 kale onuka yagulu nagwa nakuba omuntu okutaka nze sister wange gwenzirako yavaako ko katanda nagwa namenyeka so byebyo gy'otasobola kwogera ng'omuzadde nga tebasobola kuwuliriza bannaye jjayo omwana mutwale ewalala mujje mu baana mu bino simanya sinyeyo no balina sema streams 10 simanya buli stream erimu abaana sema 15 ekyo tutekerayo okukyenyumirizamu ng'abazadde yes tebamufaako ne walwala teryafaayo kati fe abalina abaana balina endwadde kitegeera simanya mwana alina sikosero simanya mwana wa asima kitegeera obudde butuuka ekiro omwana n'aziira yetaaga buyambi metro simanya ddo omwadde ne bali eri bali ku byabwe nabo bali mu mizannyo gyabwe so abaana mubateeke bali abasomero kino kiri eri bazadde kati ebyo kiyambamu abazadde ebizibu ebize bituuka ku sseeto asooka oyo Elishama n'afa omulala n'afa era tebitegerekeka era nensigala nze nga ndi muzadde nkyateekayo omwana wange kati ono tetumanyi oba yafiiridde ku ssomero oba yabadde weeru wa ssomero tugenda kukizuula ndowooza story ye ekyadevelopinga bagenda muziika nkya bayirawo oyo omwana
bazadde be beeyo omukono then bagenda muzika eyo mu West Bay bakiga Nyangoma ba ina statement ezokola ezinyizo. Anyway, mukuseere tugenza okutuuka wano olwaleero olunaku lwajjo ku balaza. Honorable kati tekikyaliko kubuuza. Medadi Segona yatutte Walukagga mu kkooti ng'agamba Walukagga akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi okulaba nga kamunominating era ayagala akakiiko k'ebyokulonda kamudisqualifying nti talina mpapula simukkiriza kwesimbawo ng'omubaka wa parliament. We yagamba nti tyetye abakadongo kamu basindise mu parliament. Kati Walukagga ebbanga lyonna Segona lyabadde ne Walukagga era kimanyi nti Walukagga teyasoma oba abadde asoma. Omanyi ebyo ebintu byawukana. Walukagga batugamba abadde asoma era ssabo yonna asobola okuba nga agraduatinga. Yes. Walukagga ali mukola bachelor's mu public administration ku St. Lawrence University. Kati eyo teba equivalent ya senior 6 kuba beetaga senior 6. Simanyi ki kye batunuulira naye nze manyi nti eteeka ligamba nti olina okuba ne certificate ya senior 6 or ene document equivalent to senior 6. Senior 6. Kati omuntu wamala senior 4 kitegeeza asobola okufuna kyasomaawo nekigatta emyaka nekikavalinga giri emyaka 2 kyobalaba abaana abasinga abava ku mu senior 4 bagenda nnyo ku busawo midwife ne basomera emyaka gyabwe 2 giba gigasseeko senior 6. In fact mukyala wange yaŋŋamba amwana agenda ku busawo teyandibadde ng'agenda na ku senior 6 wamala senior 4 kubeera empapula ze basinga okukebera bya senior 4 ba midwife bano. Yes. Midwife senior 4 nti agenda mu mugundi kusoma busawo midwife senior 4 a branch ngagende asome myaka 2 jiba jimazo kavalinga bali yagira ona yangu wakati wuli ali mukola diploma kati webali nnyo. Kati Walukagga yaliko omusomesa yasomesaako okitegera bangamba mbu yasoma obusomesa bagiyita batya ade bagiyita tisi what tishazi college bikoze bitya so kati Segona ndoza yatidde buti agezaako kwekwata ku bisubi. Of course ekifo Segona Walukagga kyabaddemu ekya meya tewetaaga buyigirize. Okitegera omuyimbi yakanza atya owekitiibwa munnamateeka anti kati bano abasajja baludde ebbanga ddene nga batulowoozesa nti ebintu ebyo bizibu byabo ab'amataaya abaasoma. Okireeze nagamba nebaza nnyo Kyagulanyi okujja kwe kuba bingi byakoze ebizibudde abantu amaaso. Fe twatunira nga abasajja nga bajja ku TV ne boogera nga the composure y'omubiri gwe yonna na designing nga poster nti omubaka ng'agiteekako obumuli nga batutiisa. Naye omusajja we yakuba akayimba mu 2012 akaabakoowu okitegeera Walukagga duka ekibabu sabasaba nakugamba nti omukyayina ataasoma yakola zino essimu gwe mugamba ataasoma essimu ze tuyina ffenna gwe n'ogibikula ataasoma agibikula mu phone book eyasoma n'agibikula ku Facebook okitegeera omuntu tumu omukisa ne waba teyasoma kasaba nga ebiteeso bye biyamba kyobola wano ku kifo kyabaddeko ekya meya noba tewasoma okibeera okasoba ng'olina amagezi agasobola okudevelopinga ekitundu kyo ate nga bagamba nti yasanga budget yali mu ziti millions meka agyeseri ku nonana kati agyeseri mu 1.4 billion oyo muntu omuyita wa muzannyo azimbye bano kye batya offices za town council nazijja we zibadde yasanga ku musingi asitudde flat ewe ziri waggulu. Kati bano batya abantu ababavuganya nga ate bakozi bo si bakozi abadde ng'agamba abantu yakubba yeyanziba fenna tuli bankuseere mboba onoze n'omukolako akantu nga kano ekifo ky'okuwa amafuta akugamba naye weeraba naye yakubba yeyanziba. Kati batya nnyo abantu abazze nga balina enteekateeka ennungi eri abantu batulowoozesanga nti okubeeramu ebyo ebintu bizibu nnyo. Kyagulanyi ajja n'abimenyamenya n'akyusa old order n'ateekawo new order nti n'abavubuka kati musobola okwenyigira mu byobufuzi. Owekitiibwa Mpuuga babadde wano nga bali mu ntongoza campaigns zaabwe n'agamba ndekasi nti ne bagamba ebigambo bino wammanga Mpuuga yagambye
bano abajja ne system ey'okuwemula balowoozesa bannansi nti ebyobufuzi birina gendera ku kuwemula tulina okubeera nga tubikyusa tubizzeeyo ku mutendera guli ogw'okuzimba bannabyabufuzi abalina embavu ab'omuzinzi mu Buganda be yeetaaga bannabyabufuzi twetaaga bakulembeze eze mmese bwe buzibu bufuze busivudde bufunye kulowoozesa nsi twetaaga bannabyabufuzi twetaaga bakulembeze walukagga mukulembeze si munnabyabufuzi enjawulo eri wakati w'omukulembeze ne munnabyabufuzi be baba bakubuzaabuza n'atwala ssente eza simanyambu kasiimo bampadde akasiimo wakatandika okukola wiiki emu bampa kasiimo nkuleesa ozimba ennyumba yange naga nkuleesa ozimba ennyumba yange tennaggwa twakasima musingi nti ngate nkuwa akasiimo kuki okitegeera abo bannabyabufuzi n'abuzaabuza ebigambo bingi naye ng'ategeeza ekintu kitono nnyo naye fula yogera oluzungu olungi ennyo twetaaga bakulembeze walukagga mukulembeze azze ekizimbe tewali emyaka gyonna gye babaddewo bano waliwo ono omwami bamuyitanino yali yagala okuwasa Maama Fiina Kiyimba omujjukira Abudu Kiyimba yaliko mmeya we Ekyengera nga tewali kiriwo naye alina bye yakola naye nga ye omuntu alina enguudo ze yali malimu omwo azze omusajja mu kisanja kya myaka 5 akolaze nti ekitebe kisituse budget agirinnyisizza oyo ye mukulembeze abantu tebacomplaining nti omusolo ogutwongeza biki balaba ssente zaabwe we baziteeka ne kyezikola ye mukulembeze alina n'omulimu okitegeera zino emmesete zinawe zijja ssente walala kujjako palamenti zijja zitunulidde omuntu abadde mu palamenti emyaka 15 lindako omuntu abadde mu palamenti emyaka 15 okitegeera omwana yakugamba nti yadde n'akagali akaliko nti donated by Honorable Sseggona tekaliiwo n'ambulensi okitegeera yabagembwa kati werabyamanyi agenda aleeta ambulensi 2 etwala abalamu n'emirambo mu myaka 15 ambulensi ekola ssente mmeka egula ssente mmeka ambulensi ye wamma okitegeera mu myaka 15 abo si bakulembeze bannabyabufuzi twetaaga bakulembeze omukulembeze yajja okugamba nti ssente zino bannaaye ekirungi zandibadde zikola kino dhaninza okuzegabanya omuntu omu miliyoni 5 nze omuntu omu ngene ziteeke mu byenfuna byange nze ngagawale ng'omuntu naye nga tulinawo kyetusobola okuteeka mu community nti oba wano twetaagawo kale akafo batuzimbewo kale akasomero ka community omuntu ayinza okuba mukulembeze mulungi ate omuntu ono nga bambi ne byakozeeko birabika nenga obusobozi bwe bukomaawo tebusobola ku ddaala liri kati Sseggona kyagezaako okutaasa kwe kutwala omukulembeze ow'ekiboggwe Kishaito ow'ekiboggwe Sseggona biki byatukoledde kale tugere ensi ebaddewo Sseggona yakajja mu palamenti yaze bavudde wano Emmengo nga tugenda mu kulonda kwa 2011 bajjira mu kibiina kyabwe Suubi 2011 nga balimu nga bonna we bali akakundi kaabwe abateeketeeke Suubi 2011 kiki kye bakoze Federo yo bali bagibanjiza kyogamba ensonga za Buganda bazivaako abateekete bazivaako bulungi nnyo naye kankujjukizeemu twatandika ekisanja kino nga Red Honorable Joel Ssenyonyi ye chairman wa Kosase ku mulembe gwa Joel Ssenyonyi nga chairman wa Kosase kwe twamanyira ababbi abali mu gavumenti eno abali akasente n'abeewa ensimbi era ensonga eyasinga okuzibula bannayuganda amaaso yali ya mukyala gwe bayita Bamutulaki owa airport story eyo nebuminga nnyo biki threats ne ziba nnyingi ku Joel Ssenyonyi ebiri n'ekitundu emyaka bwe jaggwako gavumenti ey'ekitundu n'ekyusa mu bukulembeze bwe bakwasa akakiiko ka Kosase ye Medadi Sseggona Medadi Sseggona ebbanga lyamaze nga yakulembera Kosase biriwa byatuleetedde ku tebo kyegambye nti Kyagulanyi obuzibu bwe yasanga kwe kuwekweba n'abasajja okumwekukuutirizaako abakulembeze Kyagulanyi bazze nabo ndowooza Kyagulanyi alina abantu balinga 3-4-5 bayingiza ebyobufuzi era ng'olaba banjawulo Ssenyonyi azze ne Kyagulanyi okitegeera ani omulala awo Balubongoya tebadde mu palamenti betugamba nti bano bali active Shamimu Malende Malende balinga abantu mu Kyagulanyi be yasangawo bana bali bakona n'abakoleeza
bonna abasajja babbi banyaguzi babaddenga muziri parliament era zibaddengamu obubbi kyobola bw'osobola okuŋŋamba nti Ssennyonyi yakola mu myaka 2 n'ekitundu nga ye chairman wa Kosase Sseggona ate nga abadde mu byobufuzi emyaka 10 sina gyokka kuba ne Mmengo ba mu gavumenti ndala nalabye wano atwala Mbwatekamwa gundi mu kooti ng'agamba Mbwatekamwa yamwogeddeko nti yali ssente z'omuwala gwe Nakivuba ate kati be bamu ku bavumaganya asobola okwebuzaabuza n'alowooza agenda mutwala asobola okwebuzaabuza n'alowooza agenda kutwala Mbwatekamwa mu kkooti naye Mbwatekamwa bayogedde amazima lwakuba ekiriwo nti enguzi tebaako lisiiti yajja kugamba nti ndaga okitegeera naye nga bakimanyi amazima obujulizi babitwala mu paalamenti ne babiva ne bagamba bwe naffe tukutemere omuwala gujigire okitegeera kati yajja kwekaza ndaga lisiiti enguzi tebaako lisiiti sebo mwami Sseggona enguzi teriiko lisiiti ensonga z'abannamateeka nzikwata mpola essaawa yonna okutwala mu kkooti n'agamba no yandifeminze n'akusibirawo defamation simanyanga cyber because of harassment ng'ogenda awo balimba so tunayogera okwo kutya tuleme kutya akaliro ke babataddeko kutya akimanyi bulungi abantu muli mu kyengera bonna kano bagenda kawa Sseggona mani Walukagga ate Busiro yonna omwana wange Kamala ali eno akimanyi ku ground talikwate kyekimutiisa kakirindako mu bantu bonna abeesimbyewo lwaki ono gwayagala okuzirowingako Walukagga lwaki ali ku Walukagga ali munayo opponent we ate akimanyi bulungi in fact Sseggona akimanyi bulungi ne mu kalulu akawedde 2 yali tadda singa teyali nupu kuba ono omusajja yali mu FDC ebise bamuyita Magoola yali amuleseeko pressure y'amaanyi kubanze muzeyi wange yali ku campaign team ya Magoola era Kyagulanyi ye yataasa Sseggona Sseggona alina amaanyi bannange gali gaweddewo bale mulekerawo okunafuya abantu Buganda beezimbye Buganda bamaliddemu resources gavumenti bataddemu ssente okuzimba abantu abakulembeze ab'omuggundu nga Sseggona ebazimbi basomeddewa wano omusajja wo yaddayo okusoma kati ali mu kola zit PhD mateeka alina masters degree mu mateeka Medard Sseggona be bantu betwetaga mu palamenti ne kati ddala otwale tie Walukagga ekyo kitava ku Ssenjegero kifuuka Wankindo kyoyagala okugamba Walukagga tetwetaaga abantu bakozi amateeka tujja bayita nga twetaaga ogabaga okitegeera gana amateeka si mazibu mbu simanya abafumbo nga baawukanye ate baddembe okuddamu najja n'alya anafuna k'omumpale naye nga mwayawukana tonnabiraba no linda tonnabiraba kati amateeka kati ngaago ne waba teyasoma nnyo kiryawo kigenze wala batuuza abasumba ne babagamba mutunnyonnyole ku teeka lino etwagala oleeta ku nsonga z'obufumbo omuntu ne waba talina nnyo kye yasoma akimanyi bulungi bwe tuba twawukanye naawe nga twawukanye ate tewali nsonga lwaki tuba tuddamu okugatta ebitundu by'ekyama okitegeera naye mu kutugana kati etteeka liri mu palamenti abantu nga baawukanye ono samanya aleme demu kuteesa ku ebyo yanti kati kyegamba ku bintu ebiruma nti twetaaga abantu abakozi Walukagga tukizudde musajja mukozi asobola okukulaakulanya ekitundu kati gwe tuye musimanya mbw abateesa twetaaga abateesa ab'amateeka kati etteeka liro lye baleese mwawukanye n'omukyala kati ono watuuka eno ng'ennyonta emuluma oli waddembe okuddayo n'ofuna mu mpale okitegeera kati ekyo kigenda kuba nedda ekyo kigenda kuba tubanga abawadde ebbeetu abakyala bakwatibwe kuolaba omusajja asobola okuba nga mwaya naye ng'omukazi yakukyawe n'akuzira kale okuba omutaddewo etteeka lino omusajja ajja kubeera yasinzira agambye kati ye omukazi namuleka mu nnyumba yange twayawukana njagala funa ka mu mpale aba agenda kukwata bukwasi mukazi naye ate omukazi kizibu okujja nonya omusajja mbu naye ayo yezza mbu akwata omusajja no bino ebintu abantu we babakubirawo ne bagamba tuteesa nnyo kati ekyo kyetaaga okuteesa nkukyayi twawukanye lindako esensi y'okwawukana mu bafumbo kuba kwawula bitundu bya kyama okitegeera musobola okusigala nga mwogerezeganya taata ne maama tulina okulabirira abaana naye ng'ebitundu by'ekyama byawukanye kati gwe oŋŋamba nti ono wanaabeerangawo ng'ennyonta y'omukwana emuluma mbu oli waddembe okuddayo olyengako maloddeyo mwawukanye esensi y'okwawukana kwawula bitundu bya kyama musigale nga mukuza abaana naye nga wali teriwakyali akwata ku munne mukuse mu byonna gwe kino
ekyo Sseggona okuwaabirwa okiraba mu perspective ki? Oli yatidde kati linde engeri gye banaagusalamu ekyewuunyisa ate oloya wa Walukagga Lukwago we bazirunda ne Sseggona Iye ng'ate bonna bali under the same law firm. Tokimanyi nti Sseggona akolera mu Lukwago Advocates. Ate oli eroya woono. Bosi wa Sseggona ate kati eroya woono. Kati awo ogenda okulabira. Bagenda zanya Walukagga omupiira. Nedda baaba. Walukagga asoma yasoma. Bye babuuzanga Ssematimba muteyasoma omusajja nga yasoma. Zasema simanyi obupaatiri nalite bakati uliriza nze kankubulire wano Sseggona agenda okusingira Walukagga. Bagamba nti Walukagga yakola a premature entry. Ne bakugamba ebeera valid emyaka emeka? 2. Bwe kiyitawo ebeera invalid. Kati bagamba nti Walukagga ya joininga ng'ekoze eki eweddeko imbu. Ebyo byambu. Era Sseggona ne ttiimu ye balabanga awo wewali ki? Omukisa ekituli eky'okuyingiriramu. Kati naffe we tugenda okumaliriza nga tusaba ebyo omunkuseera otunyo ebyo Sseggona ne wonaazine essaawa 10 ne wonaazine essaawa 10 tolina kyogenda kujja mu kkooti ojjukira omusango gwa Katolo bwamage bamuwaabira yagambe yamuwaabira gwe n'okukusasula siri kusasula yabeeyo mu palamenti yaliyo okitegera kati ono byaliko oli Walukagga yagenda okujja ku bwa mmeya ng'amanyiye ekirooto kye okitegera Sseggona be bantu abalinga olaba bali mwezo Walukagga nga olaba bali mwezo nti ye ajja mu kifo n'agamba ngenda kusaavinga nga olaba Kyagulanyi ngenda kusaavinga for a purpose ngende ku David Dako yakimanyi nti ayinza oba talina mpapula bulungi n'agenda n'asoma ng'akimanyi mu kisangi ekiddako ngenda kwesimbawo abo abantu bonna okimanyi omuntu abafaanana kakatono yenzenze kawana onabo bafaanana nze bafaanana kati bano Walukagga Sseggona netula ku mulimu nengamba ngenda akolera wano emyaka egi webale nnyo nveewo ndekera abalala bajje bakole Walukagga yajja akimanyi kye beetaaga ng'ogenda mu ofiisi ya paalamenti n'abitandika n'abikolako n'asoma babule we beekwasiza kino ekifo kyabaddeko teweetaaga nakuba nti wasoma P7 kya division mayor nabadde ndaba okigira era abadde akimanyi nti wenva wano nzira wano beetaaga ki nabadde ndaba podcast ya Dr. Kwefude Happy Powers amujja ginonyako ng'agamba imbu ow'ekitiibwa ne gurupu ye omusango guno bagusaasaanyirizaamu ssente eziri wakati w'emiliyoni aga n'ensanvu era ng'agamba nti musajja wattu Walukagga ali mu kaseera kazibu ne Kwefu n'agamba nti yayogedde ne Walukagga one on one Walukagga n'amugamba Kwefu kakkana bano mbalina mu ngalo zange Walukagga kye kyasinze okwesiga talina kyeyeesiga gwe obeera ku kituufu ofiiranga ku kituufu bagamba nti tewasoma gwe mulinga we bagenze mu kkooti kooti ejja kuprovinga wasoma tewasoma essaawa yonna avaayo omusiru agamba nti saasoma mawulire oyo aba mujega ba obibo weebali ba obibo weebali ne ba ada abali ku graduation weebali nnyo kati Sseggona tapapala akkirize afe mpola naye akkirize okufa empola munkuse lwaki abantu bano bazze ne bawaabira nalabyeko omubaka omulala neyeesimbyewo saidi zeeno ene walijo olusanyu ye Ivan yani bwohe yes yayeesimbyewo eyo mpozi bagiyita batya constituency Nakawa division east kadi aka division ke kabatabula bo bano basaba ekifo kikyamu era ne babeera nominated mu kifo kikyamu basaba mu Nakawa west kyokka ng'eri Nakawa division east Nakawa east division ali aka division ke kabatawaanya bwongo messe kati bana baba nominating abali basiru banaye munkuse nedda ababa nominating abali basiru omusajja raisins ensonga ye ngagamba mwe batano muveemu anti negundi abamugyeyo Ssenyonyi ate nga yali abaddeyo nti bwongo messe okira ababa nominating oyinza otya obanga okulembera ekitundu
nga gwaliyo kyokulembera ate nga tomanyi kitundu mwokulemberera kayonaze yakimanyi ajwa buzi yakimanyi Bongo Messi anti obuzibu senyonyi mwamujjeeri ewaabwe bululi ne mmuleete eno kyokola tabimanyi Munnayuganda kasoba ng'oli Munnayuganda okkirizibwa okwesimba wonna kati kasoba ng'oli mulonzi waawo kati mulonzi w'ennakawa mutuuze w'ennakawa oba yava bululi oba yavaawa kati mbwa tekama wuyo yagenda ali wuyo mu bende ninga luli yali kasambya okitegeera ne gundi ono ali ono ow'oluzungu lwammwe ono mbidde ono webisige byasala lwera luli yali yesimbye Masaka kati yagenze mu bende kasoba ng'oli Munnayuganda kati yenoonyeze wali Wikisport wasobola okwesimbawo ndi wali abawejjere bangi abankuseere bangi tebannamubuuka omulembe guno tumanye tubadde okitegeera kati so ebyo Walukagga kyolaba agenda kuzinisa omuteeketeeke amazina yayize n'okuyimba bawoza bano oleeta tyo oyimba namulabanga ayimba ssebo Seggona nze nange nali mmanyi okuyimba lwakubanga ngamba ate mwagamba bino si byabayimbi abukulembeze okitegedde nti naawe olina okugenda otandika okuyimbira abantu Bongo Messi asigale mu bibye awumule adde mu kyembazi zaabwe bakole bawoze emisango awumule mirembe bawoze emisango twakugamba nga abo abantu banoonya mirimu tebanoonya kukyusakyusa bulamu bw'Abannayuganda bo banoonya bonga bo bagala tegekera Bannayuganda ensi tebalina kye babategekera emyaka 15 abategekedde ki abantu b'e Busiro East abateereddewo amateeka agabasobozesa okubaawo nga muli mu kukola ng'eririwa kwe tosoma ng'eririwa kyogamba minutes toziraba nga eririwa geno noonye Hansard olabe nedda bino ebyokuvayo n'okayanako obukayanyi nga tulina kiteeso ky'oleese kizimba byawukana nti twakayanyeeko naye nga tolina kiteeso ky'oleese ng'olwedde bali baliisa n'akasente yakafuna so tuve Walukagga ne wanamala emyaka gyonna nga talinye ku fulo ya Parliament kwogera as long as akolera abantu be constituency kuba kati government yasalawo obuvunaanyizibwa nebwejjako nebulekera abaki aba MP kati tunuli yasegirinya bye yakola mu bbanga tunonyo lya myezi bwezi okitegeera mu bbanga tunonyo lya myezi bwezi segirinya bye yakola kyetwetaaga kuba government eremeddwa okutwala services mu bantu naye ofunye omubaka alina ku magezi asobola okulobingira constituency okitegeera ajja kikola bano bajja kugamba ffe tuba bize tuba mu kuweza misango gyaffe ajja n'afuna omusango gwasimanya guno ani ono eyatta omwana gwe bagambye yatta omwana e Masaka muguluma omusango gwa gundi yani oyo omusajja yatta omwana we bagambye yasaddaaka omwana katoka Jubi n'abeera ku musango akimanyi guliko obukadde 8 n'abeera okukati constituency n'agifiisa Walukagga yakimanyi abantu be kyebagala akimanyi agenda kubeeranga mu bantu be twetaaga bakulembeze twetaaga bannabyabufuzi mukuseere kyekiba kiddako ekya Walukagga in case singa baba bamuwanduukuludde tebasobola muwanduukulula era bwaba wanduukuluddwa tolabanga kiba kikuba ebituli mu kibiina kya National Unity Platform n'akakiiko k'ebyokulonda abasobola okubeera nga bayisaamu omuntu ne bawandiisa omuntu atalina biwandiiko kyeggambye ogwekenyo ngambye nti abasajja omusango bagutaddemu obukadde 7 lwaki ekituufu oba okigulirira bugulirizi soko gatteko ng'ogenda kwogera gamba imbu bagambye imbu ongambye wano nti imbu ongambye imbu Seggona omusango yahagusa yasanyizaako obukadde 7 bagamba imbu sigwoyogedde ola imbu nti Seggona omusango yahagusa yasanyaako obukadde 7 ekintu nga kituufu ng'okimanyi bulungi dini teyasoma lwaki ate mba nsaasanya obukadde obungi nina genda bugenzi mbuuze lindako kitegeeza ngenda kugulirira okusere tugeze ni mukuva ku Kampala Road ngenda Nansana omunaku ojja tambuzaawo ebigere omugaga nvuge Range Rover yange giwemu amafuta ga mitwalo 3 webale nnyo kati oli kyaliko kati Seggona okukakasa nti Walukagga yasomera Masaka okitegeera okuva Masaka okuva wano paka Walukagga yasomera Ekinyerere wetaaga sente mmeka ogenda okubuza oba yasomera omusajja yatuuse n'okugenda mu UNEB eri wano ntinda n'atinkula empapula za Walukagga UNEB eri wano ntinda nga yagenze okulaba empapula zirimu ebituli
teziri mu bituli walukagani mwaba yagwa senior 6 Anyway. Kasaba yafuna principal passes ze mukuse points ze 5 nga nkusibula alina batuka n'okumubuuza ebipapula bye n'agamba yalina certificate of attendance ku mukyaka segeera alina n'ebbaluwa omusajja gwoliko ya graduate nze ku Ndejje University weebale nnyo ya graduate nze endejji lindako ya graduate nze endejji tebamunominatinga kati walukaga eyasomesa nako okitegeera naye oŋŋambye alina mukusoma diploma omuntu gwe bawa diploma bagiwa muntu alina bisanyizo kwenkana ki wosomye naawe senior ya mukaaga oba certificate weebale nnyo kati olaba emmese ng'ekugamba mbwe twala walukaga mu kkooti nga tyasoma omusajja ali ku diploma okimanyi omuntu eyasoma biblical theology nga bw'owulira nti tugeze musumba Sserwadda sigamba nti teyasoma naye bw'owulira nti doctor ekitiibwa kyo doctor eyo PhD teyagifuna mu kusoma kuno okwamu yagifuna mu theology okimanyi akkirizibwa okwesimbawo n'ayingira palamenti kati sigende nti seggona bwongo Messi omusajja ali mu kusoma diploma bagiwa muntu alina bisanyizo ki bagiwa wa P7 okuwaligwa Focus TV yange kwoteekadde ni exclusive banywanyi munzikiriza omunkuseera basiibule tetugenda sukka wano mbalamusizza nnyo mbeebazizza nnyo okuva gye twatandikidde mweraba kale njagala okubeera nga nkujjukiza gwagenda maaso n'okubanga otulaba weetaaga okukwatira omukolo gwo video ebifaananyi Focus TV and group oba Focus events webali nnyo genda maaso n'okubanga ate bakuwa obuweereza obwo bw'oba ondabidde ku Beyond the Newsroom oyagala ennamba yaabwe ojja kujja oteeke mu comment section gwalinayo omukolo gw'okwanjula olina omukolo gwa mbaga olina omukolo gwa kukyala tujja genda maaso n'okubanga tukolako then yali ku Focus TV ennamba zaffe ozyawo wansi ojja genda maaso n'okubanga ate mwana tuwa otukubira ino bangi abagurama w'Oluganda baŋŋaanye okukozesa ekigambo okugenda mu maaso naye nga bw'omanyi bankubiriza nti toddanga mabega omwana w'obulenzi bw'atunula emabega guba musango banywanyi sijja munnange ate kubeera nga ekita ekiremera ku ssengejjero bwe kiri nti kifuuka wankindo alimu obulungi atera na nnyuka banywanyi munzikirize mbateere wano oyayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira agende maaso n'okuba mpeera ebyo bye musinga okuba nga munjagaliza nkoze ne ade ku kamera mbere bulungi tuddingane nga mungwakkiriza Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.